Nebe tabe bibagambye tibabe mu kubimu negwe ekintu mu lufukulosa gwo kimanyi Ola mwembi manyi manyi aganaga okwata munange tuna kyakola eyo Emma waffe yagalamiddeawo buli ayagala jja ffe amalala agaffe wano tegaliiko nnyo kukugira tegaliiko kukugira bw'owulira ng'oyagala okumulabako jja mulabako ng'oddayo tulinayo n'entegeka y'okuteekako akayumba bakayita batya twagala akayumba akatonotono si nnene naye akatono mubikkeko yennyini nno yatuloosa yatuloosa ye yennyini akaagala kuba twali tutidde engeri gyali mu bajjajja bano tibala agamba ye waayi omu yekka naye yatuloosa ati tulina okulaba nti tuligenda okudda wano akayumba kitutte ebbanga kibukyanga abaloosa okyatuloosa myezi ebiri mwaka guno ami naye mulowooza temuluddeewo okuba muna ebintu by'abafo bimanyi ate fati nkunyumidde ate tubadde mu bya lockdown nga nawe bitusikambula bubi nnyo era okuva lockdown luyabeerawo kati twakudda wano twali tutegese n'olumbe ng'ebintu byonna tumaze okubisasula twali tujja wano ku lwakuna ku Friday biki olwokubiri wabona balangira lockdown kati olumbe tumulutegese ngaddi kitegeka kyagala ate okuddamu kuteesa kalifa bugambo bweri walina kolabo naye yakusitula in fact yakujjayo yali kyali wange era bambi mwebaza akaseera keyalinga mulamu yankwatirako nange mu kuyimba kwange ffe twakula tumwegomba ate nga yali wa myaka gyaffe yalinga asoma ku standard ife nga tusoma kawaanda era tumwegomba nnyo era n'okutandika okuyimba ze nali njagala kuyimba na eki naye tukole kolabo nga olaba Ready and Wisdom naye tekyabaawo birimu n'ayimba biri naye bambi omwoyo gwe Mungu agulamuze kisa twale okusaasira kwange eri family eri abaana na bonna bekikwatako Mungu abagumye ate naye amuwe ekiwumula eky'emirembe ebintu byonna tubizannya ffenna bw'aba si mulamu bebeera lwingi sobola giyingira mu bwomu nsaba Mukama Katonda abasawo abamuliko abateekemu ago amagezi agasobola omusuusa adde engulu Honorable Katolo Gwama tukwagala nnyo era mu mbeera yonna tuli wamu naawe sajjavaayo balo omukwano ogwo temujjango naffe tetulijjango ogwo bweyanzizanyo bweyanza mufui yanjulira fwaza abantu bano bafaani omugenzi Saalongo Ak47 tiimu Mayanja family ebintu bino ebigambo byabwe ndoza byegerere ebisingako abakulu ono yefaaza bwana mukulu atusabisizza olwaleero atutwala bino byaffe badde njagala onzikirize olw'obulungi bwa mukama waffe ono twate enkoko eno twazagiremu supu netwogera ebirala ate woyogera tebaba ekigambo kaleseo tusimira ffe byanaliza kati omwagisitula gikwasa efwaza bweyanziza bannange baganda baffe bano bakwano baffe ba famire yaffe
batwetikidde batuleetedde ebirabiro enkoko bagiwadde faaza agiwute musukutu obugalo bulungi Thank you. Mutegedde abatuwadde okubeerako nammwe leero nange mbalamusizzaako eyo yonna gye muli. Yes, tuli kalangaalo okujjukira muganda waffe Ak47 myaka giweze 7. I think gwe yali closest when it comes to family. Kitegeeza ki gye muli? I think buli omu yali close gyali, ffenna twali ne baganda bange baali. We are all very close. Kitegeeza nti omukwano gwali mungi gyali kubanga kikulu nnyo okuba ntusabira bannaffe abaafa. Kuba naffe tujja kwetaaga okusabirwa mulundi gumu oba omulala nga tetukyasobola kwesabira, so kikulu nnyo nti tumujjukira ne tumusabira ate ne tusabira wamu. Yamaani misala. Okay, tutegeezeddwako nammwe mwekwatadde ebifo wali eri. Nze Mayanja atugambye kino kye kijja kyammwe era mwafunadde n'ebifo. Kyekitegeeza teri kulankulana n'ennyumba bagitwanjulidde olunaku olwaleero okusinziira ku byali byayogerwa mu 2015 nti ennyumba y'ekijja naye kati olunaku olwo tuguddewo n'ennyumba empya. Kye kirungi era muzeeyi mwebaza olw'omulimu gwakoze ayongeremu amaanyi naffe nga bwe tukolako emirala gye tujja osobola. Yes, ebyo ebifo sibimanyi nnyo. Nze nkyali mulamu era nkyali mukozi, so ebyo ndibirekera abali baawo nga nze sikyaliwo. Obuvunaanyizibwa bwabwe nze kankoleko bye nsobola. Ensonga y'okujjukira abatugenzeeko naddala nga kino kyogerako kinga omuyimbi ate oli muganda baabwe. Kyannaku nnyo ndowooza baali badde bongeramuko ku maanyi ng'abantu bafudde naddala abantu nga balinga ebyobugagga mu nsi nga bannabitone. Kuba bwe baba nga bannabitone bagenda kubanga bafa bufi mu buli ngeri nga teri afaayo. Nakyo si kirungi. Si nti nno bo banjawulo ku bantu abalala, ffe n'omusaayi mumyufu naye wabaayo omuntu mu butuufu gw'olaba nga kya bugagga erina ensi ennamba kati nga Ak47 twamufiirwa muto nga yali asobola okutwala eggwanga lino mu maaso nnyo ate nga yali musajja mukozi nga Moses Radio. Bye yakolako mu myaka gye emito bingi nnyo okusinga n'abakadde abamu abamusinga, so nze ndowooza bannabitone abo batwalibwe ng'ekikulu ennyo mu ggwanga okuva mu mateeka, okuva mu courts of law. Yes, bwe babanga kati mu embeera twandibadde tutegeera bandibadde omulimu bagukolera ddala ne bafaayo ne bamanyi si neemanya kuba kino kyalumya nsi nnamba si ffeffeka nga family. Yamani. Mwe pickings up mutya 7 years and you still standing. Music wali family ekyali together n'abaana be abali e Bulaaya. Of course life still goes on inevitably. Omuntu bw'afa obulamu busigala bugenda mu maaso. Ate kikulu nnyo era n'okubeera nga mufaayo nnyo nammwe abakyali abalamu omukolera ebintu nga bino musabira kuba ye takyasobola kwesabira. Ng'abaana as a family okimanyi Mayanja family ffe tuli bantu be bamu. Buli wamu yonna gye tuba tubatuulizinganya era omukwano guno tugongererayo ddala. So kyekyo naye nga nze mbakuutira nnyo mwenna si ffeffekka bino bibaawo mu buli nnyumba. Muyigenga okwesabira n'okusabira bannammwe ababa abafudde kubanga tebakyasobola kwesabira, omukisa bagulinamu mmwe mwekka. Naffe era bye bimu ku bubonero bwe tugezaako okukola okubajjukiza okusabira awamu era tusiime nnyo mwenna abakuŋŋaanye naffe leero.
Lero tuzenga mulizo okujukira mugenzi Ak47. Esebo. Muwulira mutya emyaka 7 okubudde mu lockdown tusobodde okubanga musobodde kuno muludi okujja kumusabira. Ya awe emyaka 7 naye mabega tumaze emyaka 2 nga tusobola kusabira bagenzi ekke nga tusobola musabira n'abaana bafu abalala olw'ebizibu ebyaliwo ebya covid. Naye kati kibadde kya mukisa tusobodde okukuŋŋaana ne tumusabira era naffe kitusanyusizza nnyo kuba tukisobose olwaleero. Olunaku olwaleero abantu bajjanga nga bajereka ennyumba nga bagamba ekyennyumba nga bajereka ekyennyumba tintebo mayanja family tenyanyumba. Naye olunaku olwaleero tutudde webaza fada nti yeebale kuteekamu omutima okumaliriza ennyumba eyo. Gamba mwali mutujerega abamawulire bamwasinga okubisaamu amaanyi. Eyo ennyumba yali yabajjwayo bwajjajjaffe. Kati nze wano ndi muzzukulu. Kati nasanga nti ndi kinvunaanyizibwako okuba nti ku lwa Eke nga mutabani wawe gwesoose okuziika wano mukolera ekijjukizo neteekako n'ekifaananyi kye wali nga bw'olabye. Mukolera ekijjukizo ekyennyumba eno kwe mujjuukirira nti yava mu bulamu bw'ensi eno. Kati n'ennyumba egenda kubeeramu baana. Ennyumba si yange si ya gundi, ennyumba ya famire. Era kati mulimu baganda bange batabani bange abasulamu. Buli alemererwa gy'alemereddwa eno ennyumba yakijja ng'ajja yeebaka bw'akoowa ng'agenda. Teriiko nti ya muntu gundi. Nagizimbira kika nga nnyumba yakijja. Tubadde wano Kamiliyoni n'ayogera ekigambo n'agamba taata Mayanja Senior bw'oba olemereddwa okukulaakulanya wano tuweewo ne palasi fe abaana kitwale maaso alaba nga gw'alemereddwa okukulaakulanya. Kakati wano jjajjange bwe yali afa yagamba nti wano waabajja n'abazzukulu w'abaana n'abazzukulu. Kati ffe bazzukulu nabali era bazzukulu abajja mu maaso awo. Kati nze nkozeeko kyenkolako emyaka gyange ate tekijjadda mu kukola projekiti ezo za nankani. Nze ndya buli sente zange eziriwo bwe zinagenda okuggwawo nga nange ngizeeki nga naye nvuddewo. Kakati Kamiliyoni nga bw'agambye waddembe okutekinga ova naye akola ekisingako wano. Ikazi ziri mmeka? Kamiliyoni mukwogera alinga gamba ozibakweka. Ikazi z'ettaka eka tulina eka 55 wano. Olusozi lwonna olwo lwaffe. Nga mwakola ddala? Lino ettaka lya bwajjajja. Lyani? Lya bwajjajja. Kamiliyoni alina erirye eka 27 eno ku lw'Emityana nga ogyeko lino. Nange nina we nina eka 25. Naye munjogera yalinga agamba mbono ne olemereddwa okukulaakulanya wano ng'agamba nkatiddako ebbali. Anti kakati ffe tukaddiye. Time etuuse batekinga over. In fact nga ye bwali omuzzukulu teyeetaaga na kunneebuuzaako yaleeta butezi tractor asende wayagala akolewo kyayagala agende. Tuddeyo okukemabega taata nga tumaliriza. Abazadde muzaala abaana nga bangi mulina bye mubasuubiramu. Omuntu akulaba osobola omunnyonnyola otya omuntu gwewafiirwa? Eke olunaku olwaleero nga tumujjukira n'ebye wali omusuubiramu. Ya Eke yava mu bulamu bw'ensi eno naye ate nkyebaliza nnyo Katonda kubanga Katonda yampa Eke emyaka 24. Kati bw'ogenda okubuuza obwana mwaka gumu myezi 6 emyaka 5 abafudde bali millions and millions. Wabula nze Katonda yansobozesa okulaba omwana wange emyaka 24. So nkimwebaliza kinnuma naye nkyebaliza Katonda. Ekyokumuzimbira batugambye maama tugambyeko nti yabalonsa ayagala mumuzimbira akayumba ku malaalo. Kyali kitya? Pulaani zaawedde era next time tunaakomawo wano ojja kusanga ennyumba nga ali mu nnyumba munda ku malaalo. Oyo mwana ategeeza kinene nnyo
mu famire oba mu kika okitegeera kati abantu bano bonna baliwo lwa mwana oyo omu kitegeeza nti wa mugaso nnyo eri famire yaffe yonna siga nti famire y'amayanja naye famire yonna emwenyumiririzaamu ekyo tujja kikola kyangu nnyo ekirungi nange kisene nkyayinako entonotono kisene nkyayinawo entonotono esobola okukikola n'omu nsobola okukikola ffenna tulina obusobozi buli aba akikutteko alina obusobozi ewange sirowooza nti tulinayo omunaku mukama abadde akyakutte nga akantu weekali abaana bo bali successful blessings ziva mu bazadde mulina engeri gye mubawawo ku maanyi nga batandise kakati gwe n'ovaawo ng'oga nti gundi mulogo kakati buli muntu ku nsi kuno alina omukisa gwe katonda kyatakutegekera ku timetable yo ng'agikola togenda kifuna kyakutegekera ne bw'oliwo olina emyaka 8 ogenda kifuna maybe I can say I can't say I'm blessed simanyi kyenyiza kukozesa awo naye nga byonna bya katonda siinako kakodyo ke nakola nti kubanga nakola akakodyo kano nakwata wano kakati nze natandika okwevuga 1969 okuva olwo sigendangako ku paaka sirinyanga ku bodaboda era sisuubira kuva ku nsi nga mu lujja temuli mmotoka navuga emmotoka nina emyaka 21 nafuna emmotoka nina myaka 21 kakati ffe katonda gavumenti ziri ezaaliwo zaatulabirira ng'oluva mu ssomero n'ofuna omulimu kasita ofuna confirmation omaze emyezi 6 ne bakonfaminga aidha ofuna pikipiki oba mmotoka okusinziira ku salary scale yo kati ffe twabitandikirawo nga bintu bitambula bulungi naye kati omuntu amalawo Makerere n'amala masters n'amala emyaka 10 nga tafunanga mulimu ekitaasobokanga kufa tekyasoboka nze namala senior 4 December January February nali ntandise okukola nga tumaliza ekibuuzo kyange ekisemba ddaki abaana bo bonna bali successful bonna oli happy nabo bakufaako ng'omuzadde we tumulina omumufaako nga taata we olina omumufaako bakola ki bonna bali successful naye bakufaako nga we balina okufaako ng'omuzadde we naye nawe olina omumufaako kakati wendi essaawa eno wenyimiridde seetaaga buyambi bwa mwana ate ng'okaddiye nkaddiye naye ninawo kennina seetaaga buyambi kakati bo balina abaana 6 7 5 bameka nze nasigaza ndino nze ne mukyala wange ate nange ne wange ku famire kuli bagire ki bandi nti bampa obuyambi nkyalina obusobozi pensoni yange ekyaliyo mu bbanga yasobola okundeetera nga ne myaka nga 3 ndaba wala naye olutuusa olwaliro nsoose kubuuza omu ku bataata abaali ne babuuza naye tulina eka mmeka wano nga njagala nzimanyi balasogera zikubuulira muzeeyi manyi aba tali siriyasi buli muntu gumuggyeko tugende mu maaso tukulaakulanye ekitundu kye neebaza nnyo bannamawulire bakwano bange muzeeyi manyi ayogedde bibye nga siniya nange yanjogera ebyange mwebale nnyo okutindiga lugendo mwebale nnyo kutindiga lugendo lwosirusosa tesirusembayo abatalina pulaani na katonda tukyalina engendo nanki nyingi wala tusabe katonda atuwa obuvu n'amaanyi okusinga tukyali balamu abantu bangi balowooza nnyo nti lwokuba tuyimba etuleekaana bwe tetulina nneema Reverend Father bagambye mwekwate katonda essaawa oluvannyuma ekusange ng'oli mweteefuteefu eyo ensonga nkulu sembyayo okwebaza abakyala be basanze bateeka essala wali mwakedde nnyo ekyaffe twakisootinze neebaza mwena abooluganda alaso nkwebaza neebaza buli alese emirimu gye okujja wano sijja kutoolamu neebaza ne bayimbi bannange sijja bamenya bwe tunaakimalira ebyaffe bya kiraasi naye
Lano wizi sijja mwogerako mukyala unangwa dwazene tulire tusinga waawo mwenna nebaza ne dayosisi etutwala wano era kana akakoko mbadde nga kagula emitwalo 20 nze sekino naye nenzijukira muzeyi Mayanja yavaamu abasajja beyita envumu lwanko palaso ne wizo fenga Mayanja family ekyo ekinaana tukijje mukulu kige mukulu akageri abajejera kebaluma kusaba basebo ne bajja obadde nsaba bane mumpe mwedde ekiganga kitano ntulamya kikimala bavuuka bannanga b'obukyalo nyambalekemu ensigo temwenyoomanga eno gye tufubutuka ne tutubumbula amawanga gonna nompulya nga ndi mu America ndi Japan ndi Asia n'abazungu ne bakuba enduulu eno gye tusibuka so tetwagala tube nga ffe tusembayo mwekolemu omulimu mweyongereyo n'abaki n'abalala muteesaaga esembayo abiri nga gakyajokya